nsaba Senga batambulire mu kone jjajja wano musoke mulabe ekyambalo kye yamba. Can I first kiss him to the camera? No problem. Can I first kiss him to the camera? Why? Yeah, because I want to show people. That's what? He's my husband. Hey. Yes. Tabakongera kako. Tambula balumye tambula. Nsooka kwebaza jjajja Jumba okulabirira omukyala. Omulabi Benenga yaka. Bana nanga ndabiridde nze tondaba. Chocolate kala nze tondaba nange bwenja. Senga bale kulabirira mwani. Naye ndabiridde. Oba mundaba mmwe. Bana chocolate kala. Soko babulire kati biri bitya kati. Culture festival tuzze. Kampala tuzze. Kampala tuyingidde. Nyabo mujje tubakowoola nkusande. Omuntu ng'oyagala akatebe ku Sande ng'ennaku z'omwezi 10 tuuka ku ssaawa emu eyo kumakya bw'otuuka ssaawa 7 ojja kuba okongojja bukongojja tugenda kuba tuggulawo tutte ennyimba zaffe 30 nga zonna za vidiyo entimba zigenda okubeera wano we tuyimiridde wano ku kirabu abuligato wano zigenda kuba entimbe zonna nga ziraga Jumba Ndikulanama ekigenda okubeera wano ife we tunaaviirayo okuyimba ng'oluusi tebaagala na kutulaba bagenda kuba balaba emiziki gye twayimbye obulungi gye twayimbidde mu nsuku gye twayimbidde ku nnyanja ze twayimbira Dubai ze twayimbira mu Amerika oluyimba olumanyi oluyimba luli olwa stress zikadde ya store kola naawe Dubai kati tulwesunga olwo basinze n'okunyuma mu video 30 video 30 teri muyimbi omuyina kubanga eno Caviton Music omuyina eyali atongoza wadde video 5 omulundi gumu nga tezigenda n'aba album bakolako audio otegedde nga video bataako kamu kakati nze njagala okusaba video 30 video nga tonnayogera kanfukamire kalikyo festival eno njagala ondeetere ku Aisa Nakitto nga mwagala nnyo Aisa Nakitto mukyala w'abasudde mundeetere Aisa Nakitto mukyala w'abasudde ekirabo ekyo siina kirala kyenje okubanga nkubanja kakati njagala kukakasa maama nze ndi munnabuddu nze Jumba Lubo waligaweesa ave ebuddu munnamasaka abawangudde ekikopo abatutte ekikopo ky'amasaza kakati na Aisa Nakitto yafumbirwa buddu mukyala basudde nkukakasa agenda kubeera ku New Club omulese ajje kujja kankubuulire eno Caviton Music si kwe tuli kakati waliyo muyimbi atayita kugundi eno kubanga eno ye media yaabwe Caviton Music komulese sikyakubanja kati mama njagala nkubuulira akantu kana akasembayo mbadde nkubanjayo omwana ogwo oba abalongo naye kati sikyabazadde kondeetedde Aisa Nakitto Senga tugenda kuzaala Senga tuddayo muleba twagala baana nange njagala baana olumuzzaayo kaakati bw'obanga ddala kyekyo kyotegeeza kale ndeetera matiya gundi Luyima nakakawa nabo bakubemu kuwano ku Kivulu awo ate nzaale Culture Festival abasajja abo bayimba Mzee Matiya Kakumirizi agenda kubeera wano Matiya Kakumirizi nayogedde naye kati naawe nakakawa mwereetere ne Luyima ku baabo babo Aisa yayimba bw'ati tisiri mulungi sekuba emizigo nga gine gimyusa oba okwewunda ennyo bafa kimuddoboozi nakamwenyumwenyu kendaga ku maaso kumune bajja kakati bino byonna kikyali kituuza Aisa Nakitto bwe tutamuleeta omukolo gujja abalongo tuyinza obutabalabako so mukyo nsaba jjajja naye yongera obbategeeza nti bino byonna bye mulaba tuliko obligato singa bulijjo tubeera mu Akurite tuba mukono tubeera kiwa yonna naye leero tuliko obligato tegeeza nti lunaku lwa Sande teri kulanga kulala bulijjo muŋŋamba nkoze nti okulaba ku Senga Kulanama nkoze nti okulaba ku jjajja Jumba tuba baleetedde ogenda kubanga osasula emitwalo 2 osasula emitwalo 5
osasule emitwalo 10 osasule n'akakadde emmeeza n'emmeeza ey'ataano weeri bagenda nakulala ku maama wange ate bategere nti naye muyimbi abaana sooka buli ku ky'abaana abaana be basooka ku stage bisaso na bisaso pepe ate olaba nenannenge agenda kubeera ku stage omulongo n'okuyimba n'okwogera yatandise ku myezi ena yaŋŋambye eggulu amata gagenze ne gaggwawo nga ndi mukono mu byakivulu kyange nga nono ali mu kusengula tairozize ng'ali mu kutegeka amaduuka ag'amajja omusuubuzi kaakati ne bakuba essimu nagenza okulira najjumba nga aleekaana nebagamba amata atandise okwogera nagamba ogwokulya nga muzibu nnyo kwogeza atanatuuka kwogera bamuwadde kyayo omukalu n'amufujjirwe yamufujjidde omukyala jjajjaawe yamumufujjidde anti tulidde efudde bize era maama tugende tugule amata g'omwana twalese talina mata sawa yakugula mata kakati nga tubata nga tubatwala ku kinene ekiri wano kubanga enteekateeka zonna zakwogerako nammwe bonna abatwegasseeko mu mukolo guno omunene kati mu kyo nsaba Senga batambuliremukko ne jjajja wano musooke mulabe ekyambalo kyeyamba. Can I first kiss him to the camera? No problem. Can I first kiss him to the camera? Why? Yeah, because I want to show people. That's what? He's my husband. Hey. Yes. Tabakongera kako tambula balumye tambula alira wagulunga ndairu wale wana lubale w'abaana atula ku ttaka lubale wange alikwata ku jjumba nange alindaba bagambye mwenna kyalikwata ku jjumba nange alindaba omwami wange ayinza okunkwatako kulina eddogo nga bambisaawa naye bana oba nkendeezeemu wenna nonjoola ettaka buli kimu kyonna ninga atakyalina ate yakola ensobi naŋŋamba nti enva ayagala zange zenfumbye kati buli lwenfumba nnyongeramu naye bategeera abajja ku nuclear brigade akalagala akandoga laavu buli kimu yonna eri wano akamazzi buno simanyi bwaki bonna ate nno mbubaweredde ku mutwalo akasigo mutwalo ekyogo mutwalo everything mutwalo Kasiko oyagala okumpaayo nze saala mutizedi mama kulukuta amazzi kambate munnange abaagalana naye ng'ekifaananyi kye mulaba kya kirabo buligato amasanyu gonna we gali ku Sande naye ng'ekiro ekiri mu guno kati olwaleero olunaku lwakusatu olowooza ku Sande kiki ekigenda okubeera wano katwogere kino maama abantu bakola press conference era press conference ozibeerako njagala ojajinge bulira abantu eno sigirabanga press conference abamawulire batuula bulungi ku butebe nga bulungi babawadde ekitiibwa ne babawa space emala ne babawe buli kimu ekibasanyusa ate nga n'abantu bangi n'okulya ne balya ne basindisa bigere ne byo olaba abaddewo banywedde wayi zonna balidde eminyama bagita misito gyonna balidde kakati leka tusibule abantu bano lujja banaye Kavitoni music mbakoola mwena abawagizi abali mu kibuga Kampala abali e Mukono abali e Masaka abali eggulu abali e Bulaaya ng'oyagala gula tiketi ng'ogigula ku online kubira mwami Lujja kubira mwami Tone kubira Kavitoni music ng'ekitongole kubira Senga Kulanama esimu ya Senga Kulanama eri 0789 ulire ddogo 657 esimu eya Senga Kulanama gwe mukubire oba musaba tiketi byonna bikole oba oyagala abeko kakuleetera ku Sande mugambe kati naye nga bonna bugenda kubeera mmwe bawala bange mwena ne batabani bange ab'e Bulaaya abatannampagira abasinga mu mpeereza akasente k'ekivulu mwebale nnyo mwe abatannaziweereza mwanguweko ziweereza bamuweereze
Bassebo ne bannyabo ensonga enkulu ebayisizza bannamawulire kwe kubategeeza tugenda kubeera n'ekivulu mu kifo kino. Ekivulu ekyo oba konsati eyo nga ya byabuwangwa na nnono okujjukira n'okumanya emizannyo egy'obuwangwa n'ennono, ennyimba ezijjayo obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe. Tugenda kuba n'abazinyi abazina amazina ag'obuwangwa mu Uganda yonna. Tugenda kuba n'abayimbi abayimba ennyimba ez'obuwangwa mu kifo kino okuva mu Uganda yonna. Tugenda kuba n'ebintu bingi okusanyuka ate n'okusoma. Abantu abagundiivu bonna mu ggwanga Uganda, abagundiivu ngamba mu nsonga z'obuwangwa n'ennono, bonna bagenda kubeera mu kifo kino. Era ng'ekifo kino ennaku z'omwezi nga 10 teri kifo kigenda kuba kyamuketed nga kino mu Uganda mwonna, kubanga bateeseteese ebintu ebitalabibwangako. Ekyamazima bampita Kasiko Mutaasa, nze wa Mutaasa Development Foundation, era nga nze sponsor ataddemu ssente okulaba ekintu kino nga kibeerawo. Bannabuwangwa bonna bakuŋŋaane nga twegasse wamu n'ekitongole ate era nga nakyo kirimu ekya Tondiism Faith ekyenzikiza y'obuwangwa n'ennono ne Mumya Media. Mumya Media aliwa ebitongole ebinene eby'amaanyi byegasse bisatu okukola ekintu kino, ate ne twongerwako n'ekitongole kya Uganda Police nakyo kirina omukono mu nsonga eno okubeera nga kituwa obukuumi, oba oliawo ne UPDF ejja tuwa obukuumi. Twetaaga olunaku olwo omuntu ategeere amakulu ag'okubeera omuddugavu. Lwaki oli muddugavu? Lwaki wenyumiriza okuba omuddugavu? Jangu wano ku Club Obligato otegeere lwaki oli muddugavu, otegeere n'omuwendo gwo nga gwe omuddugavu. Valyo gy'olina. Tuve mu kwenyooma, tuve mu kukola ki, naye ng'ekikulu kya byonna tugenda kunyumirwa nga bwe tuyiga. Tulina abayimbi bangi omuli President General w'abasawo b'ekinnansi atayogera bigambo bingi naye buli kyavaayo abaggumidde. Ebibyo bw'agamba nti kitukole kino kiba kyekyo, ekyova olaba amukkiririzaamu, si wakalyoki. Olwo n'agenda kubeerawo era nga ne press conference eno waali. Tugenda kubeera n'empologoma ya Sewamala. Oyo yalondebwa omutonzi okukulembera abaana b'omuddugavu okuva mu butamanyi omulimu oguko, era waali mu kifo kino bassebo ne bannyabo. Tulina omusajja omukulu director w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, omu ku ba board of directors, naye mu kifo kino waali. Ne tubeera ne jjajja w'ebyafaayo bya Uganda byonna, amanye eby'Ebusogga, amanye eby'Ebuganda, buli kimu kye weebuuza okumanya ku Buganda, ku Uganda, ku Afirika, Mzee Magala naye waali. Oyo asinga ne profesa okumanya Uganda kyeki. Abasajja ab'amaanyi weebali bagenda kubeerawo wano ku lunaku olwo, era tugenda kusanyuka nnyo tunyumirwe. Tulina abayimbi ab'eggwanga nga Fred Sebaale agenda kubeerawo. Tulina Ssebo Ssaabakabona ne musajja mukulu Yansuubiza Kabaako yangambye naye agenda kujja ng'asabudde emmeni y'ebyayi wano, bagiyita kakitaka k'ebyayi, naye ayolesa obuwangwa wano, naye agenda kujja. So tulina abantu bangi abagenda okubeerawo ku lunaku olwo, bassebo ne bannyabo, ate nga tubategeeza nti KMDF weeri okuwanirira ensonga zino paka ku nkomerero. Kye mwatusabanga nga mukomentinga abo ku TikTok, Facebook ne ku media endala nti ye mukolako ddi ne mutuyita mu kifo ekigazi tukikoze. Kati kusigalidde mmwe mwenna abandaba ku media zonna okujja wano ku New Obligato ennaku z'omwezi nga 10 tukuŋŋaanireko wamu, tumanyagane, tusanyuke, tusome,
ate tunyomerwe nga bwe tuyiga. Tokoyimira abantu bano balowooza mbu tuli bayimbi basebo ne banyabo tuli bayimbi tugenda bakuba omuziki okuva ku makya obudde buzibe saawa nnya emiryango giguddwawo saawa nnya tujja kuba n'ebintu activities nyingi nnyo nyumya media agenda zinnyonnyola naye Senga Kulanama ne Ssaabakabona tugenda kuta evidiyo 30 international vidiyo 30 eziwedde okukolebwa ku mutindo gw'ensi yonna. Nsuubira teri muyimbi yali akikoze tikibangawo mu Uganda eyo likodi vidiyo 30 nga zikoleddwa abantu abo bennyini abali professional ate ku mutindo zawedde. Ayagala okumanya kye tulinawo genda ku mikutu gyaffe gye bayita vevo boom play twakikulirawo mu America basebo ne banyabo tuli ba musician obudde bwe buno bukoze eki bukedde soko baweemu mami soko baweemu nyabo baba tuguse abakulu tuguse Ssaabakabona Jumba luwo aligaweza ne Senga Kulanama muwati abantu bano tuyine babuulira ebintu ebituufu tulebe babuzabuzaamu basebo ne banyabo ffe tubadde bannakatemba okuva nga tuli baana bato. Jjajja Jumba ono yayinako bandi ng'ate musawo wa kinnansi mwe mwayimbiranga abasajja abo mulaba batudde ku sayiti nga ye nze gwe mulaba njagala nsooke mbanyumize enzaani ndowooza mujja kuntegeera ani amanyi minisita Sulaiman Madada kyabakoze Madada ani amumanyi abadde minisita ku ttamu ewedde oyo yali mukama wange nze nali muzanyi wa katemba ate nga ndi muyimbi nga ndi mwana muto nga nebbeere teririiko ku kifuba era nze gwe baakozesanga ng'omwana omuto mu muzannyo gwabwe ogwo Haji gwe yakisa nga talinaako bbeere era mu bulumi obungi nga ndaba ekisajja kinsusseeko nga kikadde kaakati nze nazannyanga mu muzannyo ogwo mukama wange ye yali Sulaiman Madada ne musi Munagomba bwe mulaba ku TikTok ku Facebook akyaza abayimbi ne bakuba engoma oba ne bayimbamu ku nnyimba zaabwe awo baali bakama bange era nazannyanga akazannyaako nga ndaga nti abasajja ba Haji basusse okuwasa obwana obuto ng'era nkaaba ng'alinawo katabani kaakato nga nze nkeegwanyiza abasinga mwana banga mu biseera ebyo kati nga kino nkitya kati ne muwulira ebizibu byange gwalina okuba bba wange kuba nkyali muto omwana n'agaana okumpuliriza omwana bwe yagaananga okumpuliriza nenkuba enduulu nenjuza bulawuzi neyulika olwakuba saayinanga bbeere ku kifuba nga tekyesittaza bantu abantu batandikanga okukaaba mu audiensi bambi ono akoze bubi nnyo okugaana kano akaana babadde balina kudduka bave mu maka g'ekisajja ekyo ekikadde era nayimbirangamu akayimba nali muto nga mpeze emyaka 12 gyokka lukoma n'atuuka mu mmotoka ye eyali enyirira okuzaama yali akubyeko ebintu ebyebbeeyi ebitengeenya kitango lwabiraba n'akyamuka n'aŋŋamba nti kale yambala bakutwale saakisiima siri kisiima kitange yanzita obufumbo yankakabukake basobole banyawo nakula bulago bwafunamu ekikere naye ate nga akuba emisigo emizibu ennyo basobole banyawo nze nawangula omuzanyi akalipo mu National Theatre nze natwala ekikopo minisita by then yali Kavuma ye yampa ekikopo ekyo n'ampeerako akakadde kamu mu emitwalo 2 akalipo nze nali top actor w'omuzannyo ogwo akalipo mu National Theatre kati mwe mundabaganga nti nyambo ne muga nti yabitandise ddi nabitandika dda basebo ne banyabo soko linde mama totola basebo ne
nyabo press conference eno twagadde bakakasa tuli bayimbi muleke kugamba abasawo b'ekinansi baatutteeri ate ne bajja bayingirira endongo ffe tuli bakubi ba ndongo ebyaddala yensonga lwaki twakola ki twefuna sooka oyimbemu akayimba Mulindwa avumbye ebirungi byakoze sooka bayimbiremu naye baaba tugirireyo teekayo akayimba abantu bawuliremu mulaba muti akateekeyo teekayo akayimba ako tenaba kapera Mulindwa avumbye ebirungi byokoze nange ku lw'ekitongole nkweyanza jangu wano Mulindwa avumbye basooke bamulabe oyo ono n'omusajja temumuzanyisa ono emirembe giri ye yayimirizaawo matendo gwe buli luyimba lwolaba matendo no yaluyiya yono omubwati abantu tebajjukira Mulindwa avumbye ebirungi byokoze nange ku lw'ekitongole nkweyanza era nja kufungiza ofune ku kidduka naawe omuzimbire simbudde nze ebbanja lyange nalimala sebo saakuzimbira kaakati ekidduka kyekikola ki kyekibulako ate twakola ebintu bingi ne Mulindwa awo tovaawo kwata omuzimbaalo sooka oyimbemu sooka oyimbemu ekigenda okubeerawo ffe katusooke tutuule kigenda kubeera kijjobi bwe bakiyita mu lulimi Oluganda Mulindwa avumbye koye n'ebirooto ebinninyirira n'obwavu obw'ekika kino ate nga n'abakyala benziza empasa be banoba be bagagawala ekinkubye ennaku ogwakuzingako ddala olina ebizumyuzi Kisowedde nindarenfa bino byajja bitwala bulamu mazima waawe situse bansibye bangi bammazemu emirembe ze gyanzigwako bwenne bakanjogera n'abafu sula mu nnyanga wansi nabe empewo ezinkunguza nazina enjegere zinsibye kizudde ennyanguza kuta tomanya buyinza n'okutya nga naawe agulumwa kumpya tugende sewamala amasizo omunaku namuwaki sewamala ayagala tasaba sente n'akamu kajeyo amagero munsi kajeyo basawo ne bajabo tuli bayimbi tuli baki bayimbi kubanga muyinza okuyimirirawo ne mugamba bagenda kujja Nambugo bagenda kujja Kubansasi bagenda kukola ki tugenda kuyimba tugenda kubakuba miziki abantu mwenna ab'ebugwanjuba ab'ebukiikaddyo ab'omu masekkati n'ab'omu mambuka tubayita new kiraba buligato mujje mubeewo ku kivulu ky'enzikiza y'obuwangwa n'ennono tutegeere baani bagenyi baani bannyinimu tutegeere baani bapangisa baani banyandiroodi tutegeere ettaka lyani ani awa enfujjo ani gwe bawa enfujjo ani asolooza busulu ani gwe batasolooza buki batwogera ku nzikiriza y'obuwangwa neno tetwogera ku ttaka tiri twongerako twogere ku ttaka lino eryaffe erituddeko obuwangwa bwaffe n'enzikiriza n'ennono abantu bajja kumala okitegeera nti n'ensozi kwe batudde kibuli lwaffe na mirembe lwaffe nsambya lwaffe kuba tebasomba nsombe obwali butonde bwansi Buganda bo ne bajja ne bapangisaako ate baleke gamba ffe bannyinsi eno kyate ffe bagwira Walusi ne mu Bayibuli emwogerako ng'olusozi Sinaayi ekyenjawulo nti Musa baali bamuweerako amateeka baatandikira eri gye luwunzikira naye ng'ate emitwetwe yeeno kaakati ffe tumuyita Walusi eri bamuyita Musa kati n'olusozi Sinaayi eri gye bayita Sinaayi ffe tukola ki gye bayita Walusi amateeka gonna 10 gakkira ku lusozi Walusi era kyokola nti Walusi nsi eyakkirwaho amateeka g'ensi kakati ate bw'okibagamba kibayombya n'obabuuza bw'obanga lusozi Sinaayi lwakkirwako amateeka nga gaffe ffenna owakana otya nti Sinaayi si ye Walusi nga baagatuwa ffenna tuneebeera Sinaayi kitegeeza Sinaayi mu Lulatini Walusi mu Luganda era mujja mutegeere ani
kinyini ky'omuki omutuufu. Eno ensikiriza y'obuwangwa n'ennono y'entuufu lwa nsonga mu lulimi mw'olootera era musinziza. Teriyo muntu mulungamwa asobola kusinza mu lulimi mw'atalootera. Olulimi lwonna lw'omala okusoma lubeera olulo lufundikira luliko nnyiniro. Ekyogeza oluzungu lw'abazungu abali mu nsi gye bayita weros nedda abali mu nsi ezaawo zonna Latin America kati ate Olungereza lw'abantu be bayita abawerosi kubanga musajja mwerabidde abaagamba nti bavumbula Kiyira sipiiki ne Gulanti bw'ajja yayogera oluzungu ng'alugereza Kabaka Muteesa asooka. Sipiiki we yajja ye yayogera yafukumula luki namwata ayogera ngongereza nga munnojjo obwedda bwangereza ne lubeera oluki kitegeeza Olungereza luliko banyini ki Oluwalabu luliko baki Oluganda lulina baki nga baki akati ate Oluwalabu lubeera lutya olulimi lw'e Uganda kati Oluganda lulimi lw'Oluwalabu. Oluzungu lw'Abazungu ekigambo ekiva mu kigambo bazunzi abajja batuzungirako kakati ate naffe tugambe nti Oluganda lwe lubi okusinga Oluzungu. Oluzungu lwe lubi kubanga ne bw'olwogera otya obwongo bwo lwogera Luganda. Buli omu asirike ng'agamba ekigambo booyi olulimi lwe lufulumya booyi obwongo butegeera mulenzi tosobola kwogera gaalo ng'obwongo tebunnategeera nti ogenda kwogera ku muwala. Okwogera mayikufuuni kano okalaba osooka tegeera kyogenda kukola ki bw'ogamba awusi obwongo kye busooka okunoonya kyogenda okwogerako nti eba ki nyumba. Kakati kyova olaba nti Abazungu bwe bajja n'olulimi lwabwe nga lwavu ne balufuteekamu nga baakala lugagga wali Luganda. Ffe tulina ennyumba mwova tulina oluggi mu Luzungu tekiriiyo waliwo kye bayita layinegi ogwo kuba mutuba waliwo kye bayita famire be bantu abana taata maama omukozi n'akyadde kye bayita famire. Naffe tulina ennyumba tulina oluggi tulina olunyiriri tulina omutuba tulina essiga tulina akasolya mu Luzungu tekiriiyo. Tulina kumakya tulina akalasamayansi tulina awatammere tulina mutuntu tulina emisana tulina amalya g'ekyemisana tulina olweggulo tulina akawujjaalo tulina akayonkulambuzi netudda akawoza amasiga netudda ku kiro netudda mu matutuma netudda mu kinywambogo netudda ku buculi netudda ku maliiri oluzunagamba tulina taatawo ddala naye Uganda wa kitaawo akuzaala netuba ne taatawo n'oba ne kitaawo. Omuntu yenna akulabirira aba taatawo omuntu akuzaala aba kitaawo. Ebyo ebintu bibiri byanjawulo. Kitaawo yaba akuzaala naye bw'ojja n'enkulabirira ondaba nze mba taatawo akutaatira buli kyoyagala aw'okusula aw'okulya n'aw'okubeera ntaatira buki ye kitaawo aba kitaawo ku mpaka oba oyagala oba tokola ki n'oba ne taatawo geregere n'oba ne taatawo ddala ddala oyo nno yaba muganda wa kitaawo. Era oli bw'agamba nti ono kitange ddala nabataba mukulu wa kitaawo aba muto wa kitaawo. N'oba ne kitaawo geregere nnyoka ebigere ebyamutwala omusajja oyo osobola okukola ki okukuzaala. Kakati Abazungu balina bwe bayita anti ffe twetuyita singa wali musajja wandibadde taata n'omupangisa ku muzigo agamba mupangisa munne gende wa anti akuwaakana nebabuuza Oluganda mwalufuna eggulo limu nti nedda. Kati ne wabaawo dadidero simanyi dadidero kakati ojjaawo simanyi kisibwewo kati ffe tulina kizibwewo tulina omwana wa kojjaawo nga ekizibwewo tulina omujjwa kati bo bagamba dadi yiniro babigatta bonna
Uchi fire akati ffe ng'Abaganda baabo babigambo ffe ng'Abaganda tusobola okutegeeza ebyayi muyogera eby'omulusuku bulijjo kino kye tunoonya nze mulindwa kiwanuka kawumpuli n'agamanage nebaza jjajjange ettonda nti nze ndi musiime wa misambwa abalala basiimibwa Ssaabasajja Kabaka omulya mmere nze bamweyana ne kawumpuli ng'emisambwa be bansiima ng'omuyonza oba omuyimbi w'obuwangwa n'ennono olwaleero tuli mu press conference tuli mu kukakasa bantu bajje wano ngenda kusoma mwezi 10 olw'Essande olukolu mukonkona bangi nnyo badde bawulira Mulindwa Nagamanage tebamulabangako ennyimba mpitirivu ziy'okumuzizannya mukola buli kimu kati kwaliko olupya buli mwaka kaje jajja w'abaana kaje Kalija festival Kampala tulumbye bajje Lubungi nze gyensinga okubasaba mu budde buno balemba buulire baana tabukidde ensi abantu bamubala bawo makubo batambula naye batambula boogera balina ebizibu tufe abasamire tetukyalinanyo ebizibu nze sikyalinanyo ebizibu wajjanjange bambeererawo ambo yonna kubanga gwogamba nti nno esibibeeramu nga bakubuuza gwani ngenze Musa ate eddala nze Nsubuga mukika kyewamwe oli Nsubuga namba mmeka olowooza mwabali eyo abatalina mpewo abagamba temuli bajjajja tewali mpewo bwe mubanga mulina omukisa mwesiimye nange mujje muntwale kubanga bw'obanga mu nsi wazaalibwa nga kuwosoose ku nsi eno nga tofiisangayo omuntu n'omu tolina mpewo naye bw'oba wali oziiseeko bappa nga siku wasooka wo bambi oswadde makongola akutumidde ne mukazi wosaala empewo zikutambulira kompitirivu zisaba kuzitereeza tuwamu akapeera tiwawesitaano ate kikinyi kira buzibuki bajanja bebazanyira walibaawo ate we balirwanira balizanyira walibaawo mutaisa ogumba mutama era nja kunywa mpola mpola mbikampewo ayi janja bulamu sabuzibirize mbalambike omuganda kyayita empewo ebiryange zibiziyitibwa mpewo zimanyi tuzaawula atusembera akusomese otandikirewo okuzaawula osooka saalongo bulamu eyo yempewo enkulu kawumpuli katikkiro olayimu minisita tuyinayo emisangwa era nazo ziba mpewo omulangira bamweyana oyo saabambowa tuyinayo abalongo nazo ziba mpewo newabamandwa era nazo ziba mpewo ate newabaawo olwale era nazo ziba mpewo newabaawo emizimu tasobola okubeera abalya mmere saalongo okubatumya Kalo ka Buganda kata kalo kaliko nalireko akalo ka Buganda kata kalo kaliko nalireko akalo ka Buganda kata akalo kaliko ennyimba ziri 10 zenakola na bano ate nina ebibiina ebirala 5 byenakola nabo bagenda kubeera wano mu bato mubalabye bulungi kakati sagala mubuuze bagenda tuyimbira ki ekituufu bakalica njagala okubategeeza bannamawulire wano titutimbye Zubairi famire yeyakulidde omulimu gw'okutimba ekifo kino kigenda kuba kimyamyansa kiti tubaniriza kunga abantu botuuka buli munno gwolowoozaako okuwulizibwa kujja kubaawo okusanyuka n'okucakala tuyanze nge tubalinze bonna ku Sunday. Thank you very much.